The video tuwandikoze kintu watu obomukola ekintu ng'ekyo kale bane tubabuuzako mugamba mutya kansulenti muli bulungi kati mukkirize mbategeezi bananga abantu b'ekkomambo gatujjaawo ife bakiri batya Rwamukaaga ku Matrix Lounge we tujja BBS Telefina BBS at 7 mala information yeyo BBS at 7 tugenda kulabika nga tujjaawo tusanyukeko namwe tukoone endongo byonna tubikole wamu n'abakozi ba Telefina bonna tulina Peace Eddiini bumba mwagala abasomere sports awo mumukwate bulungi ajja kujja dana n'abatanzi Florence Napija Tash Habi na buli kimu agenda kulabika nga tukibatuusako awo abantu b'ekkomamboga abantu b'ekasangati abantu b'emperero abantu b'ekanyanya Simon yabagayite mujja naye wamma mujje wali ku Matrix Lounge tukube endongo semadongo nga bwe tuyagalako ne bapresenter baffe ab'enjawulo abamawulire omuli Sandra Nabagala Stella Nandaula na buli omu akusomera amawulire okuva ku gesigika Jotobadde Gambuze bonna bakubeera mu kizimbe kale kimala kale awo nga tuvuddewo King Saha nga munaana ali ku Hotel Africana biseera ebyo concert kutegeeza nti ye concert egenda kubanga eggalawo omwaka 2023 tewandikisubiddwa twabagamba nti akasajja kali kayimba era ekyamazima kayimba era emitwalo gigenda kubeera ebiri vya epigenda beera emitwalo 5 tebo bugenda kubeera obukadde 3 ku Hotel Africana tugende mu kikadde ennaku zigenda kubeera 2 December ku Hotel Africa ku Serena Hotel emitwalo gigenda kubeera 3 n'obukadde 3 Feibe Nasoro Cute Kaye Kabye Semboga n'abayimbi abalala bangi nnyo bebagenda kubeera mu ndongo eyo ate tunagiwulira kale nga tuvuddewo banafa Promote Uganda abakutegeeza batya bakugamba nti bakuleetedde omwoleso gwe batuumye Innovation and Agro Processing Machine Expo omwoleso guno gwakutandika ngenda kuzomeza 23 paka kuzomeza 25 omwezi ogw'ekumi guno gwe tuliko awo mu Freedom Square e Makerera ng'okuyingira kujja kuba kwa bwerere kati bagamba jangu oyige okwongera omutindo kubima okwongera omutindo ku birime ng'okozesa ebyuma omuli ebirongoosa emmwanyi ebikola sausage ebikaze ebibala n'ebirala bingi nnyo kati gwayagala okwolesa oba okujja okulaba 0752 379 0752 379 okusobola kubanga ate bisingawo obitegeera Simba Automotive Uganda Limited nga baliwo ne BBS Telefina bakugamba batya bagamba nti nno osobola kubanga ate nadaga omuvuzi wa boda wewangulira emipiira owangula spare wa pikipiki n'ebirala bingi nnyo kyangu nnyo genda ku matundiro gaabwe ag'enjawulo weefunire piki ate ojja kubanga ate owangula ebyo ogula ate n'owangula ne spare waffe kale Apex adhesive gwenkubiriza okubeera nga ate weefunira genda matundiro gonna agatunda mu hardware zonna zitunda ebizimbisibwa weefunira adhesive wa Apex adhesive atuyamba kusiba tiles ne zinywera kakati tiles ezo wansi ku floor zibeera ofuba okulaba nga adhesive gwokozesa agenda kuziyamba okuzikuumirawo wansi awo kakati adhesive kozesa wa Apex tumalize nafe ba Kids and Love Daycare and Kindergarten abasangibwe bwe bajja abagamba nti genda otulambule kujangola b'essomero omwaka ogujja oleeta omwana tumukulabiririre naawe ojja kututyogame nti yes lino essomero lirabirira abaana ye Kids and Love tujje mukola wali wansi bangambye tuyagala kwogerako nange batugamba communication is key Abafumbo kituufu kisinzira just engeri gy'oyogeddemu naye communication naye gwoyogera bulungi oyogera bulungi mama wange mu bintu bye yaŋŋamba omanye ebintu mbagamba omusajja omugamba ekintu omulundi gumu aba yawulidde just abataaga so mama yakigamba mama wange yaŋŋamba omuntu oba aba awulidde just abagamba mukazi wange wajja kuyomba bwenzirayo tajja kugulawo so si kirungi ate babongereyo mukazi eyo nakugamba ekintu kino nagamba kino nokiddamu neweererejja aba yawulidde olaba abasajja nze baba kalenze katonda yantunda nga ndi wanjawulo naye abasajja ekibenze eyo musikazi mulemerako naye nze kati ngamba ebigambo bigende binyenze ebigambo kati zolwanze sibikola naye abasajja nze baŋŋamba nti ekisinga okubenza bakazi mulemerako nakwogera mu kutu kweno n'otuusa okweno mubadde bagamba ki bwe twali twakasisinkana nga siri musiraamu ng'oli musiraamu enogaana okyuka eddiini nali njagala kuwalya aliya nantume male nkupromotinge nkutwale ofuke Hajat Aliya nantume gwe kennyini weeremeredde okwetwala emekka onfule Hajat kale tugende badde ogamba ki omanyi nze nina essuubi
nti Mungu ajja kunzigulirawo. Kati essuubi nga tetunnalitwala wala. Tuzadde abaana. Haji tuzadde abaana. Abaana bano buli Lwakutaano lwemba ndowooza bagenda mu jjuma sikulabako. Sikulabako abaana ni agenda batwala muzikiti sigenda muzikiti. Katolaba. Bwe nabatwala mu kkanisa nti omukazi yatwala abaana bange, omukazi akyusizza abaana bange. Tukoze tutya abaana bano okuba nti bamanya eddiini eyaabwe. Essomero bagenda ku St. Steve. Abantu abanenya bwe nakuleka ng'ogaanye okyusa eddiini baali bangi. Nga mumpita mu kafiiri. Baŋŋamba ebigambo baŋŋamba kati by'oli kuleeta. Nene ŋŋamba omanyi ebisinga olaba omukwano guno. Eddiini is very important because kyekitugaidinga. Naye ensonga lwaki bakadde baffe balemerako ne bagamba nti wasa omukyala nga musiraamu oba leka omukyala akyuke bintu bwe bityo. Nze ffe bomulaba nze ensula nnoonya ssente n'enkeera ne nnoonya ssente n'ensiiba nga nnoonya ssente oba kitegera kubanga eno ensi tetutudde buli omu anoonya kaki. Ffenna tunoonya ssente, ffenna tunoonya kubeerawo naye tugenda kuza tutya abaana abataliimu ku ddiini. Awo guwandibadde ofiiringa ne wagaana okyuka. Mbatwale mu kkanisa. Kati nze nveeri ku kijji kya takisi ate nga meti kamala okuvaawo ku jjuma zijembe ebbere n'obwana. Batwale ku kkanisa bagamba abaana batwala mu kkanisa bakatuliki naawe. Anti toyina budde. Sisobola genda ku muzikiti. Amakanisa gammoogamanyi kimu bibiri basisa tugende tweweemu ekigundi. Obatwala eri mu bakaafi tekisoboka. Oyina batwala wano mu muzikiti naye gwe wagaana okyuka. Gwe nga ayagala abaana basigale nga basiraamu nkuwadde omwezi ogwo. Bw'otakisobola abaana bakula buli lukya omwana akula. Abaana tugenda bakuza tutya n'empisa nga tebalina ddiini nga tebatya Katonda. Ekyeddiini kikulu kyokka ate buli mwana alina eddembe okulira mu ddiini ya kitaawe. Naate era omwana alina eddembe okugenda yonna gy'aba yagadde. Singa nze muzadde we mutwala mu kkanisa agenda gaana. Nze nteesa kati ogenda kukola bw'oti. Nga bw'oli omanyi oli mukyala mulungi. Osinga abakyala bangi nnyo eyo waliba mukyala Eddiini eyo bali abakyala eyo bangi naye omugaso gwawe muki mutono naye nze gye mpita bakuwaana. Kati nze mbadde nteesa nti obbanga ali oludde nange eby'Obusiraamu bikole ki biyige so that okulembera abaana n'ogenda nabo ku muzikiti tegeeza nti oba okyuse. Maama wange yaŋŋamba by'otasobola okukolera musajja mu wiiki emu tobikola n'omukwano naye guba gukyali. Anti kino okikolera abaana bo tokikolera nze okikolera abaana bo ziri mu bbiri. Genda mu muzikiti lw'abaana okikolera abaana bo mbatwale mu kkanisa. Tokwata abaana batwala mu kkanisa gwe kyoba okola genda n'abaana actually gwe ne bw'otayingira oba otegeera obatwale basaale obakuumeko gwe kyolina okunkolera nti bwe tuba kaseera kajjuma weebikkirire bulungi bw'oti ne mu maaso bw'oti kubanga omupya bamulaba weebikkirire mu maaso bw'oti ogenda otuke ku muzikiti. Abaana bw'oba tobatutte ku muzikiti kubamanya na kubeera na guidance batwala mu kkanisa. Siriiwo naye ate beetaaga okumanya eddiini yaabwe. Katukole bw'oti naawe kyuka osiramuke kati wakati ndaba nkwasiza nnyo ekisa nawe siramuka bwe twali tuteesa twakkiriza sigale gyendi osigale gy'oli. Nkyusizza waliwo yajjanga agamba nti agenda tufugayo ekisanja kimu agende ali mu mukaaga nange nkyusizza. Abafumbo obugaanye nkyusizza ogenda kusiramuka gwaliya enkyo ogenda tutola shahada. Mwami wange wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Telefayina eyaffe.